Ekiwulira era olweggulo olwo nyini ne tulaba mwami wo ng'akomawo. Era ombambi omwami ono muvubuka yabeerawo n'asiibawo olunaku olwo alinde mukoddomi we basobole okwogera. Era yamusanga yeebase mu ntebe bw'atyo bwe yajja n'amubuuzaako n'amwaniriza bulungi nnyo. Ewaka n'asangawo mukoddomi we n'amubuuzaako bwe wajja olina engeri gye weeyisaamu wamubuuza oyimiridde bwenna nga tofaayo okitegeera. Era ekyo ne kibayomba omusajja n'agamba ndowooza olaba mukazi biki nemwagala okuyomba. Nga bwe wategeddeko nti abantu bano eno balwananga ne ku mulundi ogwo tebasobola kulwanira mu maaso ga mwannyina wa mukyalo ono. Bambi musajja wattu ne yeewozaako n'amugamba ndowooza olaba omukyalo ono bw'atampa kitiibwa wadde. Era omukyala n'akwata ekkubo n'agenda mu kisenge. Kwegamba mmwe nga muyomba oba waliwo abantu oba tebaliiwo nga mmwe muyomba buyombi. Nga bwetutyo nga tuyomba kubanga omusajja ye yali yafuuka ekizibu. Awo Aisha okimanyi nawe oli nga takuwa buyambi. Ate omuyinamu abaana ate ng'okimanyi eri waliyo omukazi lwaki aba takibalansi nga kuba yaba yakiteekawo kitegeeza akisobola. Abalansinge inaalekeyo n'eri alekeyo. Nange kyenduubirira kyolubirira. Aleke eno n'eri nga bw'alekayo aleme kwekubira minzaani ye yeekubira. Ekikulu mu investigation zaffe wali oyagala kumanya ntambula za mukyala wo ng'owulira mbu omukyala akola ki? Ayenda. Oli mujjawo nti ayenda. Kyokka ng'ate omwami gy'amalira obudde. So twatambulira ku omwami wo. Jjukira nagambye nti naye entambula ze tuziyina. Era naye twamufollowing nga tukonfaminge omukyalo ono mukyala we. Ekiwulira. Era mu kunoonyereza kwaffe omwami we yagula ettaka n'abaaka ennyumba entonotono gy'azimbira omukyalo ono naye nga gw'oli muzigo. Era omukyalo oyo waabeera waabwe tebapangisa. Naye nga mukwano ate katwengere maaso ne investigation zaffe tumanye kati tuli kuki omukyalo ono amazima gadi yeetaaga yagafuna oba nedda. Tova ku program Kalondozi. Afuna nyebo tebapangisa. So twamugoberera olunaku olumu omwami wo ne tumulaba ng'agenda mu kifo ekyo. Bwe tuddako ate ew'omujja wa mukyalo ono anti ekigendererwa kyaffe kyali kyakulondoola mujja we gwe musango gwe yajja okutulopera. Era olunaku olumu twagobererako bawa abakyala bano ababiri ng'agenda ewa mukyala namba 2. Era yooyaawo ng'ayingira mu nnyumba ajjamu engatto bulungi nnyo nga investigator waffe amuliko ku mugongo. Mweri era yagendangayo nnyo. Oluvannyuma ennyo tugenda olaba omukyalo omu ye mujjawo. Era bwe tutyo investigator yakola omulimu gwe ogw'okulondoola amaka gano eno buli nsonda buli wamu yatuukawo. Era omwami ono yooyaawo ng'ali mu kukuula ku muddo anti ewaka wali waabwe. Mu kunoonyereza kwaffe mujjawo n'ajjayo engatto n'azingiza mu nnyumba. Era omukyalo ono namba 2 yalabibwako ku lunaku olwo nga yaniriza omwami we. Bambi nno ye yali talina buzibu. Ye ng'omwami amwaniriza bulungi nnyo nga tebayomba tebalina buzibu bwonna nti oba balwane. Kyova olaba omwami yeekubiranga nnyo ew'omukyalo ono. Okiwulira? Mu kuzingiza mu nnyumba naggalawo oluki. Wabula oluvannyuma ennyo ate ekyatwewuunyisa mukoddomi wo ani muganda wo twagenda okulaba nga ajja ku nnyumba eno n'akonkona bulungi. Bwe yafuluma omukyala titwawulira be baayogera engeri gye twali distant. Tetwawulira be baayogera. Okiwulira? Omwami n'akwata ekkubo n'akola ki? N'agenda muganda wo. Wabula ate ekyatwewuunyisa investigator waffe yali akola omulimu gwe yagenda okulaba ate ng'omwami muganda wa complainant waffe azze ew'omukyalo. Era baayogera n'akwata ekkubo n'agenda. Bwe yaddayo mu nnyumba
kyetwafuna yagamba omwami wo nti abadde mugenyi wa neighbor. Oluvannyuma lw'omwami oli ate okwata ekkubo okugenda ng'amaze okwogera ne mujja wa complainant waffe bawa abakyala bano ababiri yafuluma ebweru bw'atyo nga bakebera ku ngoye era emboozi gye twawulirako yali amubuuza omwami azze abadde ayagala ki. Omukyala n'amutegeeza nti abadde mugenyi wa neighbor naye nga neighbor engeri gy'ataliiwo agenze era bwe batyo ne bakwata ekkubo ne bayingira mu nnyumba ne baddayo ne beggalira. Anfuna bulungi ye muganda wo ono yajjanga nnyo mu maka gano agamujja wange. Yes. Era ng'akimanyi nti mujjawo. Abantu bazibu kati ekitegeeza nti mwannyinaze ayina eyajjanga ewange nga nkema mu bigambo bitwala wa mujja wange. Nkugambe ki ekigendererwa kye ky'ogenda okufuna olunaku olwaleero? Era kankifune kuba njagala nkimanye. Mujja woono mujja simanyi manye ebintu bizibu. Mujja woono yabeeranga nnyo ne muganda we ng'era omwami wo aba tasuze waka